zibadde zituula awo nga mbeeramu. Ekyo kimu. Uganda Railways bwe yajja okubasenda emmanga eno era obuweerero bwava wange e Nakasozi. NEMA bwe yazze okubasenda emirembe gye mulina abakyaliyo gyavudde wange. Ebyo byaliwo kubanga mwampukulira akakiiko ak'enkizo mu Paalamenti mu kisanja ekyokusatu akakosase mwe nayitira NEMA ne tukkaanya era ne mbagaana okutunuza ebyuma byabwe Busiro nga bamaze okukoona ab'e Nabweru ne mu Lubigi. Lubigi ne Nabweru naye waaliyo abakiikirirayo. Ne bwe kyatuuka okujja e Busiro mwalaba nga kiyimirira n'engeri gye nakiyimirizaamu ebyokungulu mwabiraba ku TV zammwe. Bwe babadde bagoba mmanyi waliwo kyaliwo n'entalo z'ettaka wano era nasuubiza okuziyingiramu okulaba nga abantu abaliko ab'ebibanja tebagobwa. Ate nze bwe mba mpoza mpoleza bwereere sibasaba ssente mu abalonzi bange. Be basiba bayambira bwereere, be babbako ebibanja bayambira bwereere. Abantu abamu balwawo okusiima kye bayita obuweereza service. Omuntu omuwolereza ku kibanja kya $5,000,000 n'otamuggyako 1,000 n'akunyiigira olw'obutamuwa ecupa ya soda ya shiizi 10. N'obuuza nti abantu baffe baagala tubakolere paka ku ki? Era omuvubuka abadde waggulu wali n'ankyomera n'agamba nti eyababba ye yanziba ate nga talimbye kubanga n'oyo naye tannafa. Naye abadde ayogera ng'ettama lijjudde nga tajjukira nti n'ettama lye okujjula kwali kufuba kwange okulaba nga asigaza akakoola ako akajjuzza ettama lye. Mikwano gyange abatukebera baleese ripooti ewiiki eno ne bagamba nti babaka abasinze okuteesa Buganda mu 10 erisooka erina 5: Ssemujju, Sseggona, Mpuuga, Kivumbi ne Ssennyonyi. 5 ku babaka 529 omubaka bonaaba nga asigadde ku ntikko okumala emyaka 14. Ne bw'oba muzadde omwana n'akuleetera lipooti efaanana bw'etyo weesunako. Kati kambuulire mu bato bange aba bodaboda. Oluusi mbayitako ne mumpisaamu eggaali, sigamba abaawange naye gyebali nga bakuyisaamu eggaali nga bakozesa eddembe ly'olwaniridde. Nze yalwana ne nzigyawo court martial eyali ebacunya ne nwana ne nzigya Kyagulanyi gwe mugamba nti mumwagala nnyo mu kkomera ekkulu mu magye. Bano bannalw'emyula abagenda nga beebulisa n'obukamera gye batatuuka. Ne mujja mu kkomera lya Kayihura e Nalufeenya ne bankuba naye tiyagaasi mu mmotoka yange okuva eyiganga paka Magere. Ekibiina kya Nuupu nga buli wamu bwe tugenda mu woteeri batugoba n'abalala ne batutusembeza mu maka gaabwe ne mbagamba mujje ne tukitongoleze Nakasozi mu luggya lwange nga poliisi etwetoolodde. Kibalama n'akinona ne mugoba nga munywesa amazzi mulaba. Kyagala kikolera constitution ne bayita nze. Ebyo bye nkoze mu myaka 5 abasiima mu nsiime. Abatansiima nammwe eddembe lyammwe naye kya bukaafiiri. Kubanga Isaaya yawandiika mu Ssuula ya 26 nti omubi ne bw'omukolera ebyekisa talyagala bya butuukirivu. Nze neebaza bwebaza Katonda ampadde amaanyi, ampadde obuvumu n'enkola byenkoze ebiremye abalala. Ate abalala ne bajjamu kunkyawa, abalala ne bampalana lw'ekyo muli baddembe okunkyawa.
kubetteeka teriggaana naye nakyo kyamukafiiri okukyawa atalina musango. Kyenva nnyumirwa ennyo akayimba ka Nantume. Maureen yagamba tukyawa nayo nkyayira bwereere. Kabuzeemu n'abo abalowooza nti eyababba eyansiba nakyo kinene nnyo okukyanukula kankiddemu. Waliwo eyatutuusa mu mbeera ey'okusaba, waliwo eyatutuusa mu mbeera eyo. Yakubba oba teyakubba? Bw'oli wadde embuukunku nze sikukooye y'ensonga lwaki nzize. Bw'owulira nga toyina kumanya kutandikirwako kumanya bya muwendo na bya nsonga ddembe. Bw'owulira nga eccupa ya soda yeegula akaluluko nga gweyo yebbeeyi yo sikukaayanya. Nze mbagamba bugambi ensi tegula ccupa ya soda. Mu bagezi egula bikolwa eby'omuwendo. Nze gwe nali nzija e Busiro namala kwebuulirira nti lino ly'essaza lyange mwenzaalwa, kaŋŋende mbuulire bannange eby'ensonga eby'amakulu. Abooluganda kambabuulire, omuntu agenda n'abeera awo n'alowooza nti wajja kuvaayo omubaka wa paalamenti omu, era omubaka wa paalamenti oyo ajja kumumalira ebyetaago bye byonna. Kaakati Pawulo omutume omutukuvu yawandiikira Tito mu Tito essuula 1 olunyiriri olw'okutaano nti nakuleka ekkula ekyo omalirize ebitannaggwa omalirize ebyasigalira. Buli muntu mu Basemaka, buli muntu ng'omuzaale era omutonde alina ewuwe ebikyamulemye okumaliriza. Bwantunuulira mu nnyumba ya kitaawo n'ennyoko ebiriyo byaggwa byatereera. Singa tukyala mukyala ewammwe watereezaayo dda. Abamu nga tugenda okuziikayo nga ne toilet teriiyo, nga n'ennyumba yagwa. Mu makaago w'osula ebibyo byaggwayo. Omukyala talina bimukaayanya, omwana ku ssomero talina bye yeetaaga nga tonnabiteekayo. Bw'oba olamuseeyo omutwe sooka onyige ku gugwo owulire bw'ejjudde amaguuma. Abamu bajja ne babakyamuukiriza nga baagala kubabba. Omuntu ayagala okutegeera omugugu gw'empewudde ku abo b'empolereza addeyo atunuulire vidiyo ya mukulu wange Mathayasi Walukagga gye yafulumiza. Yakugambye nti balooya baakozesezza okumala omwezi gumu bamutunzizza ebibye ne biggwawo. Naye nze namuwolereza emyaka 17 talina kye yatunda, teyayisa kabbo. Beepolereza ku bibanja byammwe, tekuliiko ayisizza kabbo, tekuliiko atunze bibye naye mbitaasizza. Abamu bakyamuukirira bagamba baagala okuleeta oyo abadde abanyaga ebibanja nze n'empoza. Ndi mugumu mu Katonda.